tugezezaako okukola ne promotion mu byemizannyo ebirala nga basketball tulina games etubadde tulaga, tulinako kickboxing competition zibadde wano mu Uganda ne tuziraga, empaka z'ebidduka z'amamotoka nazo nga tuziraga, n'ekirala bwe wabeerawo event yonna eya sports ngeri wano mu Uganda ina capacity esobola okugiraga. Ekyo tulese omnivan oba bus etuyamba okulaga ebyemizannyo, kati ekyo kiraga obukugu bwe tulina bwe tebukwatagana n'omupiira, obukugu bwe tulina bwe tebukwatagana ne sport. Kitegeeza nti Azam ina capacity y'okukwata oba okukavalinga any sporting event n'ogwebera